Waliwo akatambi akalaga omulambo ogulemedde mu kkubo era nga guganye okuba nga guteerebwa ku mmotoka. Ebintu webiti nalinga mpulira biwulire ng'abantu bagamba nti omulambo gulemedde mu nnyumba, omulambo gulemedde ku mmotoka, omulambo guganye okuguziika, omulambo guganye okuba nga guyingira mu ntaana, oli ne bamuteeka mu ntaana waakiri n'egwayo. Ebintu ebyo nali mpulira biwulire era bulijjo mbadde mmanyi stories. Naye until today wembadde mpitayita ku mitimbagano gya internet nendaba omwana omuwala ng'akutte essimu ali maziga akaaba era ng'asaba buyambi agamba abantu bannange mutuyambe, omulambo gwa mama wange guganye okuba nga guva mu kkubo, guganye okuba nga bagusitula okuguteeka ku mmotoka, tetumanyi kigenda mu maaso. Ani asobola okutuyamba atulagirire eddagala lyonna erisobola okuba nga ligonza maama waffe akkirize tumutwale tumuziike. So ebintu bwe biti bulijjo mbiwulira naye nga simanyi nti oba bituufu era nga mmanyi nti nno abantu bateekawo biteeke kutiisa bantu, kulowoozesa bantu nti nno omulambo gusobola okugaana. Nalabako firimu emu omulundi gumu nga omulambo bagutwala okuguziika naye ne guvaako ne gutandika okuba nga gutambula nga gubuukabuuka weeguti nga weegugenda eri abo bonna bonna abaaguviirako okufa. So omwami oyo baali battamutte ne baagala bamuziike wabula omulambo gwe ne gugaana until nga bamaze okuba nga bamusabira obwenkanya eri abo abantu abamutta. So ebintu wabityo mbiwulira nnyo era ne mpulirako ne bino nti omuzimu gwazze ne gutandika okubanja, omuzimu gwazze ne gutandika okutta abantu, omuzimu gwazze ne gutandika okuba nga gubeera mu nnyumba ne gwogereranga mu nnyumba nga gugamba omuntu wano tolina kubeerawo. Era mpulirayo n'okuwulira nti waliyo ennyumba ezirimu emizimu ebya ddala ng'oggyeko emisambwa nti omuzimu ne gwefuga ennyumba oba omuntu n'afa n'alemera mu nnyumba ye nga ye omuntu ne bamutwala ne bamuziika naye omuzimu gwe omwoyo gwe ne gulemera mu nnyumba ne gubeeramu mu nnyumba ne gugobamu n'abantu bonna. Ebyo nno nalinga mpulira biwulire nga nkyali muto naye akatambi ka leero kanzibudde amaaso. Igwe ali wano ku channel eno ebintu ebyo wali obiwuliddeko oba wali obirabyeko nga tetunabagenda mu katambi, njagala mmanye gwe ebintu webiti otera okubiwulira oba wali obirabyeko oba wali obirabyeko. Teekawo komenti wansi otubulire otugaye munange adite ebintu ebyo bituufu bibeerayo kubanga nali mpuliddeko waliyo n'ekyalo kiboogera nti nno abantu abafu bavaayo ne batambula, abantu abafu bakola n'emirimu. Ekyalo ekyo nali nkiwuliddeko naye nga sikigendangako. So njagala mmanye ebintu webiti bituufu bibeerayo oba nedda. Jjukira nti yenze Sheila Adita nabagamba batusaako updates bweziti ogwo nno gwe mulimu gwange gwe neeyamba nze kubanga nsubira bwemba mbataddeko ne mbajjukiza biki ebigenda mu maaso teekako n'okubibalaga bituyamba mu ngeri emu oba endala. So subscribinga bw'oba tewasubscribinga kwata ku kade akali waggulu kagenda kuyambako nti buli video zetuteekayo zigenda kubanga zikutuukako direct. Katugendako mu butambi buneeno nawe obwerabirako ate era tukomewo. Bane mbadde nsaba bamukwano abalungi bawe nawe nange oli eyo ng'osobola tuyamba n'otugamba ku ddagala ng'omuntu omulambo omufuguga alemedde mu kkubo, maama afe omuti alemedde mu kkubo, tuli wano bitulemye, tuli wano, abantu balwana, abantu bakola ki, tetulina kyakukola, tuli wano. Baganda bange ndowooza mubalaba tuli wano naye woba ng'olina ekintu kyonna kyonna kisobola otuyamba bambi tusaba busabi tugambe ekintu kyetusobola okukola nituva wano mu kkubo mutuyambe buyambi, tusaba busabi ntuyambe kuba kati baganda bange emotoka yeeyo mamange omuto mwali naye tulemedde tusazeewo tukyuse emmotoka tulabe banagenda naye sale tugende mwene emmotoka ebugaye tukoze buli kimu ba mama naye tukoze buli kimu kigaanye tugezezaako buli kisoboka tukoze buli kimu naye simanyi kigaanye tuwandooza mubuya buli omwaka kalakasa buli omu ali wano buli omu ali kuki abantu mubalaba Nze nkyalemedde ku kibuuzo yadde ng'obutambi mbubateereddewaawo gwe ebintu webiti wali obirabyeko. Bw'oba nga wali obirabyeko era ng'oyogeza mazima beera nga otugamba nga weeyambisa comment section. Yaabange igwe olowooza kisoboka omuntu afudde takyayogera takyatambula okugaana n'agamba nti kati ŋŋaanya okulinnya emmotoka ne musitula omulambo ne gugaanirawo ne mutuuka okuziika omuntu omulambo ne gugaana nga gutya nga gugaana gutya
oyo omuntu atayogera ng'agaana atya nze nno sikirabangako wabula imbiwulira all the time era nawulirako emboozi bwetyo omulambo we baguteeka mu ntaana ne gugwa entaana yonna neegwamu yes entaana yonna neekola etya neegwamu so ebintu we bityo nze mpulira biwulire wabula gwe yali abirabyeko osobola okutubuulira n'otuvuunulira n'otusengejjera n'ogamba ebintu byowe bityo munnange gyebiri ebintu we bityo bituukawo naye na munnaye nga bw'omanya ensi ebintu tebiggwayo yes olaba bakwata omuntu omulambo oli n'amufuula ente omuntu omulambo oli n'amufuula pusi omuntu omulambo oli n'amufuula omusota n'amufuula enkima n'ebintu ebirala omuntu ayinza okugamba kizibu nnyo omuntu omufuula enkima ndowooza ffenna twawulirako story y'omwana omuwala eyakula omusudaani eyo story yatambula nnyo by then nali nkyali ku ssomero omwana omuwala yalimba omusudaani nti naamwagala nabba ssente millions ne millions okuva ku musudaani oyo omuwala oyo yali muna Uganda omuwala oyo munene ne bamufuula omusota yes ne bamufuula omusota story eyo yakuba empapula ne baziwandiika buli woyitawo nayo ye story eriwo ne bamuba mu mpapula z'amawulire buli wamu ng'omuwala oyo gw'osomako n'empulira mulinga atidde olw'okuba nti nali nsoma maama wange yajja n'olwopapula n'agamba Shida ndowooza olaba ekyatuuse ku muwala munno ku mukazi munno ono bamufudde omusota lwakwegabagaba mu basajja nabba ssente naawe nno wooteekuume bino webiti bijja kutuukako natya nnyo era ekyo nze kyanviiramu ne bias okuba nti saagala basudaani mbatya nakyo alingaza omuntu ne ndowooza nti nno ddogo story ye y'omuwala yavuga nnyo ne batuuka n'otugamba nti kati ate omusota gutandise okubiika amagi ng'omuwala oyo baamulekako omutwe nti gwa muntu n'abeera n'ekikira ekyokuba nti nno muki musota ate eddakiika yemu n'endaba firimu ey'aba Nigeria ng'erimu era ebintu weebityo ng'omusajja afuuka omusota n'ayingira omukazi munda n'amuteekamu amagi oba n'ayingira omukazi munda n'amutta bwe bityo ebintu weebityo so natya nnyo so ebintu weebityo nze bwe ngenda nga mbigatta ebiseera ebisinga nali ndowooza nti nno basawo baganda balanga ddagala basawo baganda beeranga abantu bajje babatuukeko naye munnange osanga bituufu after all eno nsi ebintu ebyenjawulo gye biri nga bwokera ku makya n'omanya nti nze adita ndi muntu gye wali omuntu oyo omuntu ate oba oyitayita n'olaba waliyo empologoma waliyo kamuje waliyo enswasa waliwo ebintu ebyenjawulo that means nti n'ebyo ebintu gye biri nga bwolaba nti nno emisambwa gye giri and of course ebintu ebyo ebisinga kirabika gye biri yadde nga tetunababbirabako naye ebintu by'emirambo okugaana mbadde sikisuubira naye nga nali nkiwuliddeko ng'omuntu agamba nalabako n'amawulire lumu nga omulambo bali mu gukuba emiggo abalala n'endaba omulambo nga baguteerawo amagi emmotoka egalinnyeku gusobole okugenda so kale stories bwezityo naye ate omanyi okuyiga tekugwayo eno story injirense waneeno igwe ali waneeno ku channel otubuulire amazima according to experience yo kikyomanyi kituufu omulambo gusobola okugaana omufuna agamba nze temugenda kunziika omufuna agamba wano sivaawo omufu n'ajeema kyesoboka bwe kiba kisoboka awo nno wensabira bazadde baffe nti we tuba tuzze eno gye tukolera tuzze kunoonya ssente ebyokututta biba tebiriimu omuntu yenna waakuttira omwana kwata omuzimu gwe ogusindike bwe kiba ekyo kisoboka n'omuzimu osobola okugusitulayo mu ntaana ne gugenda ne gwekolera revenge mulekeraawo okukkiriza abaana bamwe okusaanawo just like that oli amuse asigale ng'atambuza obulamu bwe kyokka gwe battidde omwana osigale mu mazzi galubeerera nze ndowooza musobola okweyambisa obwo obukodyo ne mubeera nga muteekinga revenge ku baana bamwe be baba battidde kubanga gw'omanyi bye wayitamu okuza omwana we gw'omanyi by'obadde omusuubiramu so tokkiriza muntu yenna kubanga akugirawo essanyu lyo ng'ate olina ky'osobola okukola bw'oba olina ky'osobola okukola adde kikyamu naawe kikole kubanga oli akoze ekyo ekikyamu naye abadde takulowoozaako naawe tomulowoozaako mukole ekyo kyennyini ekyakoze yenze Shila Adita kamanyi ki kyolowooza nga weeyambisa comment section embagala nnyo subscribinga likinga commentinga see you tomorrow.